nafunako okulongoosebwa ekiwanga nenvaayo bulungi naye okuddayo ku review ngenda okukomawo obulamu bwali bugenda. Navuga okuva ndowooza ewa Ndegeya mba njolekera mu ttawuni y'e Nansana ne mpulira ng'omukka tegukyaliwo, obulamu nga bugendera ddala. Waliwo omuntu nga boogera ku muntu nti afa, naye weeba yali ezzeeko tesiti nti yakufa, otandika okutegeera nti wemba neegayirira omuntu afa nina okubeera siriyasi. Nabeerako nga ndaba buli kyonna ekiri ku nsi kye nnina tekikyalina makulu, nga eyeetaagisa yekka ye Katonda. Kubanga nawulira nga emmotoka erimu byonna, essimu eri biki byonna nga sibyagala, n'engoye zennyambadde saagala, mpulira nfa. Bwe namaliriza bwe nti ng'amaanyi ganzigwamu ne nkwata waleti yange, nina second born Isaac ne ngimuwa. Mwalimu ndowooza $9,000 nga muli nkitegeera nti wabaawo ekyonna ekyeyongerayo banaatandikira awo. N'enfulumizibwa emmotoka mu Nansana mu ttawuni awo. Waliwo omusajja wa Mukama atunda na ttaka, super shelter, yalinawo ekizimbe, ne bantwala mu luumu emu enneebaka nga banfuufuwa biki byonna nga njagala neetebwe nti, naye obulamu nga bugenda. Nali sinnagenda kulongoosebwa. Nakwata mukyala wange ne ntuula ku buliri ne mmubuulirira nga ndi bulungi. Ku lunaku lw'okulongoosebwa ne mmugamba nti ŋŋenda, naye senga wabaawo ekibaawo kiki ekiddako, ne mukansolinga. Naŋŋamba ebyo tobiŋŋamba. Ne mmugamba nina obbikugamba kubanga teri alina bbikugamba. Ndi musumba ate ndi bbaawo ate oli mukyala wange ate ggwe byonna kati nina okikubuulira. Ne mukansolinga. Abantu abamu bwe bagenda mu buzibu obunene babanga balalu. Ne mugamba gwe tolina kulaluka, olina kuzzaako ki ekiddako, ebintu obikwata otya, ebisigadde obitambuza otya. Bwentyo ne mukansolinga bulungi n'afuna omutima ogw'obuvumu. Ne mugamba fukamira nkusabire ojjuzibwe omwoyo. Ne ŋŋenda nze nabavuga n'obavuga ogenda mu kunnongoosa. Naye mu kuvaayo ebyaliwo baabennyumiza bunyumiza ng'omuntu avaayo. Okudda engulu nasanga abamu bakaaba tebakirabangako, kama nankomyawo. Naye feezi 2 ate yali ndala, kubanga ebintu byagenda ng'ebyokusaaga, amaanyi ne ganzigwamu nga mpulira. Banteeka mu mmotoka, waliwo eddwaliro lya Dr. Sebbye Nansana. Bamukubira essimu n'agamba muteeke mu ambulensi muleete mangu. Nga ne ambulensi ne bw'ogikubira tejja, ne bakozesa eyange ne bantwala. Kulaga omusabi omwegayirizi, kino kyozzeeko si muzannyo. Eggulu liri kuteekako obeere siriyasi ku lw'obulamu bw'abantu. Mukyala wange we natuula mu mmotoka nga bantaddemu nga mpulira byonna ebikolebwa, naye ekintu ekyasooka nga amaanyi siina. Yampitanga hani pasita, kale oba ompulira nkwata nyweza. Ne nkozesa amaanyi gonna ag'obulamu bwange, naye nga tewali kikyukako ng'awulya simukwata. N'asaba essaala. Abaaliwo awo nange ne basaba essaala, nga mpulira basaba, nga mpulira buli kyonna ekitambula, naye nga mpulira ŋŋenda mpola. Mu maanyi amangi omuntu g'akozesa, waliwo amaanyi katika n'akatuuti wadde kazitowa nga nkozesezza amaanyi gange gonna nkasitula omuntu omu. Ago ge nakozesa ne gavaayo ne gakola akagalo n'entakula mu ngalo ze katini nnyo. Ne mpulira ng'agamba omusumba omu, akyali mulamu ampulira. Naye buli kimu kyonna, oba bye nnina, oba mayumba, oba ssente, oba mmotoka. Emmotoka yali nga tennakaddiwa nnyo kuba nayo V8 gye nvuga.
nga nkyagirimu amaddu ag'emmotoka eyo naye nga ndaba temuliimu kaabuntu. Navaawo nga ntuuse mu ddwaliro okudda engulu, nategeera ekintu kimu, ky'ebintu bitwemazaamu lwa bwereere ne tubeera ng'ensolo eri abaana b'abantu. Naye buli muntu yandiyagadde omuntu wa Mukama n'amussaamu n'ekitiibwa. Ebintu bikwemazaamu bwereere n'amalala g'okola n'entalo z'oteekawo ku mwana w'omuntu byonna bya bwereere. Katonda ayinza okukufunza bw'ati. Kubanga ekimu kye nnawuliranga baakubanga amasimu kwe babasobola okukubira nga bagamba, mukyala wange yakubiranga omusumba omwamita musumba Babula mu mmotoka mwe twatambulira siimu yatambulira, n'amugamba saba saba, nga ye siba ku kansolinga mukyala wange ku lutalo lwe nali ŋŋendako, yasigaza obugumu nga ye ayogera kintu kiramu, Katonda yakuyita okola emirimu gya Mukama, okyaweereza Katonda, toyina gy'olaga. Naye wadde nange nga ndi musabi nga sisobola kukyogera, wabula mpuliriza nga nina ekintu kimu, ti Mukama onsaasire kye sisaanidde, naye we kuba kwe kwagalako, we kuba kwe kuteesaako, kola ky'oyagala. Lwaki mbeebaza abasabi n'abeegayiriza? Bw'olabanga omuntu atudde ku kateba, manya atudde ku mukeeka, oyina ensonga ekutuuzizzaawo. Ekifo kino nkyagala nnyo maama, nkwebaza olw'okukuuma omutindo ne taata ogw'okuyigiriza abantu okusaba. Maama nkwebaza ne taata nkwebaza olw'otuyigiriza okusaba. Eky'obugagga kye twafuna, eky'omuwendo omungi, etali buli muntu yenna ng'akigaba, kutusimba mu kumanya Katonda na kutegeera Katonda, obulamu bwe tutambulirako. Mbadde nzija nga mama yankubidde nti ŋŋenda kuweereza, nga nneenenyaamu ebintu bingi. Oyinza okutuuka ebiseera nga tonnatuuka kwenenya, naye waliwo ebiseera ebituuka ne weenenya. Nzijukira bwe baatutwalanga ku lusozi nga tugenda kusaba, nga twekweka, nga twemulugunya. Emmotoka yalinga ya bwereere etutwala, ne batuteerawo okusaba nti mujje musabe. Twaddukanga, omwoyo yakuwala n'agamba, lwaki olidduka, olikomawa? Ninange eddoboozi eryaŋŋambanga nti Buyungu omanyi gye wava? Ne wenzijukirawo olwo ne ŋŋonda ne nterera. Maama kaabagambye nti wampisa muwulize, gye nakoleranga emputtu teyabangayo, naye emputtu yange esinga eyannyambanga yali Mwoyo wa Mukama, nankansolinga n'enkomawo. Okuyiga okusaba, awo we nasulanga waalingawo ennyumba awo nga ye y'abamaama ne taata we babeera. Muzeeyi yazuukukanga ssaawa 9:10 ez'ekiro, n'atukonkonaawo ffenna abaali basula ku kigo wano, tuzuukuke tusabe. Yandibadde avaayo n'asabanga yekka, era yandibadde afunamu ng'asaba yekka kubanga amanyi okusaba. Naye omutima ogwo ogulumirirwa muzuukuke tegwakoma kuffe abasulangawo, gwe gukomye ne ku ggwe okujja wano n'obeera ku leediyo essaawa ne zigenda zonna nga bakutuuzizza ku mugeeka. Si kubonereza, olina ky'ozimbibwamu. Kiyamba obulamu bwo, ate ne Katonda n'akuyamba ogasa abantu abalala. Lumu muzeeyi yankonkonanga, ne ntuuka muli okwogera ekigambo nti naye bw'asaba yekka Katonda tamuwulira, kimwetaagisa kujja kukonkona ffe? Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba, maama we yakuzaalira ddala ne kitaawo kye bataakuwa, nkuteereddewo naakikuwe.
ne ntandika okuba nga ngolokoka. Kyagenda okutuuka ekiseera ng'agenda okufuluma ebweru ansanga ndi bweru nga nsaba. Kati tuweereza naye ekyatuteekebwamu ate kyongedde okufukirira be tuweereza nabo ate nabo ne beeyongera okulaba Katonda. Wanika omukono gwo gamba ayi Mukama. Kyogere n'amaanyi gamba ayi Mukama. Nzize wano mu maaso go ng'omuweerezaawo omusabye omwegayirizi. Ngenda kukola omulimu gwo kubanga gwo wampita ate onteereddewo abaweereza abo okuwanirira obuweereza bwange. Onsumululire ddala Mukama, ompe ekisa olwaleero mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Kye ngenda okukwatako Omwoyo Mutukuvu kyannumiriza ng'abassabi, ng'abaweereza, abeegayirizi, okufuna okubeera n'omuliro gw'obwakatonda mu bulamu bwaffe. Ngenda kusomesa ku muliro gw'obwakatonda mu bulamu bwaffe. Obuweereza obukyasinze okuba obw'amaanyi, abasajja ba Katonda boolaba nga b'amaanyi, Katonda n'abakozesa ebintu eby'amaanyi, balina omusingi gw'okuyitibwa ogw'okwegayirira n'okusaba. Bameka abeegayirizi? Ndabe ku mukono gwo wamma. Mukama ebazwe. B'osanga nga basajja b'amaanyi bayita mu bisenge, bazikiza ebyoto ebitali bimu, baliko omusingi gw'okusaba n'okwegayirira. Obuweereza bw'okwegayirira okuggyako gwe kennyini nga tobutegedde, teri asobola kuziyiza kuyitibwa kwa kwegayirira kuli mu bulamu bwo, tebakikulimba. Ate teri asobola kukuzikiriza, tebakikulimba. Omwegayirizi takwekeka, omwegayirizi tasuulibwa, omwegayirizi talina waayinza kuteekebwa wonna tyomubonereze. Ne w'omuteeka mu kkomera afuukirayo omuliro, ne w'omuteekera mu bunnya abuvaamu. Waliwo ekyama ekibeera mu bulamu bwo. Otuuka ekiseera ng'oli guntuntu nga n'abantu tebakutegeera. Otuuka ekiseera nga teweetegeera ne b'olimu nga tebakutegeera. Lwa kyama kya kusaba na kwegayirira.